yansubiza ensine eggulu sijja kulimba Geoffrey nanga kati olaba mwana gwe tunakola bwe tuti ngenda kutwala China tutandike n'okusuubula olalesize programu zonna olwo tanakugamba nti nkwagala olwo kimaze okujja bamaze okiteeka mu ddiiro olwo yantumira mukwano gwange nti omuvuko omugambe nti muwagala. Yes, nagezangako nnyo n'okumwewala muli ng'ekyo kimaze okugwawo nentandika n'okuteekawo omwematiro ogw'amaanyi naye ye teyaggwanga mu maanyi teyaggwanga mu maanyi nga tuba tugira mukasa n'abala ssente n'akwata mu nsawo n'akola ki nampa zonna zirya eziwera nazirya eziwera kuba nali siyinza zigaana. Yatuula n'aŋŋamba mukwano gwange tugezanga nambulira obuzibu nanga maama wange mulwadde ali ku ddagala nga takirumyemu nanga maama wange mulwadde ali ku ddagala kati ayagala kukutta naawe era omwana yanyiigiramu nnyo maama we okumala akabanga eddagala lirakuba kakalita mukenenya. Yes. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi. Si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere malidadi sana ate nga tewera bira banafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etazo genda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 obayita ku 0785 atano mwenda nsavu musatu 07 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel. Tukwaniriza nnyo gwewe n'atulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano ne Aloysius Mukasa ayambadde esaati checkit week ma weekend wali wonna. So tuze tuwayemuko ku mboozi olunaku olwaleero bitambula bitya atukiriza nti no bitambula bulungi side eyo waba ofunyemu okusomozebwa kwonna tukusasiddeko nnyo ne katusabe byongere okutambula obulungi ku side yo. Kasike mpisawo kano tuyinza okubeera ng'olina obwetaavu bwonna oba olina ensonga gy'oyagala tuwogereko tujja kugyogerako obutereevu nnyo ne bubeera wabweru wa ggwanga tujja kubakola engeri gyetusobola okukwasaganya kusobola okuba nga twogerako naawe okulaba nga tukwasaganya bulungi nnyo ensonga. Ogenda kuba ku ssimu eno ojja kugeriziganya n'omuntu oyo muconnectinge tulabe otunza okukwataganya oba ng'olina ensonga yonna gyewali agadde twogereko oba kizibu oba ekintu kyonna ojja kuba ku 0 7 03 66 95 0 7 95 era yerino kapanda kaliko emboozi mu UG sojja kuba tukwasaganya bulungi nnyo ensonga yo. Soko nzikirize Aloysius Mukasa akubuuzeeko tulabe ekiddako abalabi ba emboozi mu UG babuuzaako sebo olaye bwe nkusinga vibe sebo olaye bwe nkusinga vibe babuuzaako nga bulijjo amanya Mukasa Aloysius munnamakindye West asubira okujja mu byobufuzi awo essaawa n'okujja okuweereza abantu bange essaawa yonna nzija kuba ndabawo ebifo bye tulina ebitakola tebikola bulungi nga twabasindika tebalina kye batukolera abantu bange bakaaba kati
simayirwa kisigenda nentaasa abantu bange abo Okay. essaawa yonna ngenda kujja okuweereza bannamakindi west. Yeah. Okay. Kale Aloysius, waliwo ensonga ekutaakati ennaku zino yali asirikamukko kuba tujjukira bulungi nnyo. Waliwo omusajja Governor S yaliwo ng'ayagala omukyalo omuzungu ne baagala Governor S ndowooza oba yafuna empapula byamala okufuna empapula omukazi n'amuvaako. Era bwe togeza essaawa zino Governor S mu ggwanga taliimu wadde ajja n'addayo bw'atyo e Sweden. Kakati bwe yamuta waliwo kivuka bakita Kimawanda, Azizi Mawanda kyo tekyamufunamu. Nakati nakirabo kukemagako kaawo nga kiraja nakigamba embeera sinungi si kivubuka naye nga nakyo kyapepeya naye. leka kuddira akaana akato okayita ekivubuka. Azizi kaana babadakawo ne bapepeya. Azizi n'emyaka 18 tannagiweza okusinziira mu period eriwo kati agiwezezza. Yali tannaba yaliwo ba 15 years. So neetiba Sugar Mami ow'emyaka kumpi oba 7 bajali 75 ate ayinza n'okuba yasalako 5 yali akoona 8. So ne babeerawo ne bapepeya okutuusa bule byaganda kubanga kati omukazi yali amaze okubuka n'amaye kati abavubuka b'e Uganda banjagalako bintu byange. So ekyazize ne kitatambula bulungi nnyo. Tubalabyeko bangi nnyo abayimbi ba celebrity nga bagadde abakyala abasinga emyaka. Twalabye omukyalo ono omuyimbi Fena Masanyalaze abamu bagamba nti omusajja ine omusajja nga amusinga nnyo emyaka lwakwajja Fena Masanyalaze gyo sigimanyi naye okusinziira ku bbanga lyendabidde Fina omusajja si mukulu ku ye beegwana beesaana. Kale abangi tubalabyeko nti abavuka bali mu life eyo ey'okuba nti nno omukazi asobola okumuwa omwezi asobola omusindikira emiliyoni oba asobola okumuwayo kati nga bwe tulabye bya Bruno Kenti omukazi abadde amuwaayo $500 gya upkeep buli wiiki, esente z'engoye $300 n'okusoba, sente za rent amuwa sente za rent nti tubirabyeko. Mbadde njagala otuweyo experience emu gy'oyinza okutusharingirako because abavubuka bangi ono tubalabyeko nti bafunye ebizibu bingi nnyo. Abamu bafunye obulwadde, abalala bafunye okujoogebwa, ne bajoogebwa, gamba abalala bafunye emiteeru mingi nnyo ne bafuuka nga si bavubuka ne bafuuka obuvubuka. Weebale nnyo. Mbadde nsaba tutandikire awo ku situation eriwo essaawa zino ku mbozi etambula na biki. Tutandikire awo. Ekisookera ddala Geoffrey, abavubuka abo byonna bye bayiseemu nze nga nze nali mbiyiseemu. Byonna bye bayiseemu wali obiyiseemu? Nali mbiyiseemu naye kwali kuba nti mmanyi kyenjagala ate nga nina na settinga principles zange. Nze kuva buto Geoffrey nina ebintu bye neewala n'okubaako ebintu bye neesuubiza. Nyinza n'okugamba nti omukazi azaddeko nyinza okuba ntandise kumwagala biseera bino nga nkuze. Omukazi azaddeko naye nabeerera omuvubuka awo nkyali myaka 23 ng'okumanya nti omuntu yazaalako nga tolipira nga kimbeerera ekizibu nga kimbeerera ddala ekizibu nga bw'okiwulira. Nayina ebintu bibiri, omukazi azadde n'omukazi ansinga emyaka, ng'ekyo kyo kimbeerera ddala ekizibu. Era n'omuntu gwe nafunako lumu yali ansinga omwaka gumu naye nga yannimba. Era bwe namanya yakugamba nti akusingako omwaka gumu ng'akulimba oba yakugamba nti yalaga nga muto kunze. Yes, kumba akusingako omwaka yali ansinga omwaka gumu. Nendowooza taba wala nnyo. Era bwe nakimanya Geoffrey namuta omwaka gumu bwe gutiza ndowooza taba wala nnyo. Namuta kuba kye nayina mu bwongo bwange bye bimu bye nali neesuubiza nti siriyagala muntu ansinga bukulu. Era okusinziira ku experience eyo nze gyempiseemu Geoffrey, nze nafunako omukyala nga mukulu bw'atyo, si nze namukwana naye ye yanjagala nnyo 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 nnyo, era yampromisinga ebintu bingi. Mukwatagana mutya? Twali tukolera mu kitundu kyekimu nga ndaba nali naakajja nali nakava mu ssomero nga bumanyi ebiseera ebyo mu 2010 tandise okukolaakola. Era bwe nkulaga ebifaananyi bye naliwo
mu 2010 awo wali muvubuka nvuumuulo envuumuulo ennyo nga ndabika bulungi nnyo nga bwolaba bbulu naabo era nze manyi kati emyaka giyinza okuba gye gibasumbuwa naye n'okuba nti tebalina byesuubiza ate nze bye neesuubiza era saasobola kugwa mu trap ate bo ze baagwamu. Kati omukazi ajja atya akugamba nti nkwagala yatandika na bulabolabo ng'omuntu akwana omuntu omukyala omukyala oyo nali njagala muwala we by then muwala we yali yakamala senior 6 ali mu vacation ye ya senior 6 ali mu myaka ng'emeka 18 19 yali 19 awo nga tuli batiini fembi kuba nali by then nali myaka nga 23 tubeera nga twagalana kati maama we yandabanga nga nzija nga nnyo ku dduuka lyabwe nnyo kati n'anoonyereza wa wenkolera n'amanya ng'ate abamu benkola nabo mikwano gye kati twatambulanga mu bikujjuko ebimu mu bivulu by'abayimbi abo nga mbeera naye naye nga nze sayina kirowoozo nti oba ye asobola n'okubaamu ekirowoozo ku nze kuba nali ndaba nga nzaala emyaka gye nayina nga n'okusinziira muwala we gy'ayina muwala we nga musinga just myaka ng'ena oba 3 omukyala yatandika mpola mpola wano mukukwana muwala we ne mwagalana yali akimanyi nti oyagalana ne muwala we yali takimanyi naye yali amanyi ndi mukwano gwa muwala we ng'egye twali emyaka gyegimu ng'amanyi ndi mukwano gwa muwala we era ebbanga lyonna lye twatambula ng'atambula mba ndi awo n'akuba akasimu mujje n'emikwano gyo mujje tukole kino naye yali mukyala mukyakaze nnyo yalina kigurupu kye nga balimu sijaga gurupu babaali batambulanga abantu babiri bokka abo ngera bamanye ebyama byabwe era mukama anansonyiwa okuboogerako kuba kati essaawa za leero bombi bagenzi ani nani bombi nga bwe baali abakyala b'omukwana ababiri bombi bagenzi essaawa za leero omukyala yafa ne mukwano gwe yafa omukyala oyo bw'atuuka tubanga tutambula n'emikwano gyange gino abayise agula ateekamu naye nga simenti yateekangamu ku lwange olwo ateekamu byonna tanaba kugamba nti nkwagala ateekamu nga n'akasente akakalu akakola ki akateekamu tuba tugenda mukasa kwatayo abiri ago ng'ate abiri g'ekivubuka ebiseera ebyo nga mayitirivu 210 awo 29 210 nga ziba sente nyingi ku muvubuka weewaawo twazikolanga kuba twakeera mu kukola jjofu naye nga zoba okoze enkole naye ali kati omuntu zakuwadde obuwi kyekiringera nga Bruno K babadde weebwayo 5 aga buli wiiki Bruno K siiza namunenya nnyo kuddawo okumunenya kyenyinza okumunenya kimu yayagala omukazi atali wa myaka gye ate omukazi ono omukazi yali akusinga emyaka ng'emeka ye saatwala mukisa kumanya myaka gye kuba Geoffrey omuntu watuukira kuba muwala we omukulu twenkana muwala we omukulu twenkana ate kati omuto nze gwe nali njagala eyali yakamala okusoma omukulu yagaana okusoma nga bukyali nadropinga mangu okuva mu ssomero omuto n'asigala ng'asoma kati nze omuto gwe nali njagala era gwe natambulanga naye ebiseera ebisinga biki naye nga maama we yali takimanyi kati mutandika okutambula ne maama we yatandika okugamba ku mikwano gyange abamu be natambulanga nabo mwana oyo mumumpe biki kati kwaliko omukwano gwange omu nga musiru nnyo ye nga agirabanga opportunity ezze gye tuli kuba twali bavubuka bato agamba mukasa kkiriza tulye ssente naye mugamba ki kyenzikiriza ne mubuulira nze principles zange ne mugamba neesuubiza siriyagala mukazi ansinga myaka siriyagala mukazi akoze eki azadde netubeerawo ebbanga omukyala yansuubiza ensi neggulu sijja kulimba Geoffrey nanga kati olaba mwana gwe tunakola bwe tuti ngenda kutwala e China tutandike n'okusuubula
olalesize program zonna olwo tanakugamba nti nkwagala olwo kimaze okujja bamaze okiteeka mu ddiiro olwo yantumira mukwano gwange nti omuvuka we mugambe nti mwagala. Yes, sinnamuvuka kuba nali mwana nali mwana Geoffrey nali mwana olwo atadde mu pulogulamu ezo tujageranga ekyalina tusuubule tukole ki naye mu ntambula gye twatambulanga nagezangako nnyo n'okumwewala muli ng'ekyo kimaze okugwawo nentandika n'okuteekawo omwematiro ogw'amaanyi naye ye teyaggwanga mu maanyi teyaggwanga mu maanyi ngera tuba tugira mukasa n'abala ssente n'akwata mu nsawo n'akola ki nampa zonna zirya eziwera nazirya eziwera kuba nali siyinza zigaana ssente oli tagamba nga nti Geoffrey agaana ssente era kinagende buno simunenya kulya ssente waawo ye yakola ate nze kyesaakola naye simunenya kukola ki kuzirya. Mu kusaka wali watugambye nti yakuyitanga n'emikwano gyo ne mujja naye nga ali n'emikwano gye tewali olunaku nalumu yagamba nti jangu tusinkaneko babiri mu kifo bwe kiti. Ekyo kigenda okujja ng'amaze okuntumira mukwano gwange ayagala olwo ebyokumiitinga ng'omu okiwulira naye mu process yonna okubeerawo nagamba nembuulira muwala we muwala we nemubula mugamba naye omanyi ti maama wo akola kino nakino nakino kati omwana naye n'abaako sitole zambuulira ku ki ku maama era mukwano gwange oyo nja kumwebaza wewawo saasobola kumuwasa kuba mu process eyo tuli mu kusika omugwa ne maama ayagala mwagale nekitabeera ate wakizuulira nti njagala muwala we maama akizuula nti oyagala muwala we njagala muwala we muwala we yakugamba bizibu ki ebyaliwo ebyali ku maama muwala we ng'omaze okumugamba maama andi bulala muwala we ne kaakati nkyamwebaza nnyo yatuula nangamba mukwano gwange togezanga nambulira obuzibu nanga maama wange mulwadde ali ku ddagala nga takirumyemu nanga maama wange mulwadde ali ku ddagala kati ayagala kukutta naawe era omwana yanyiigiramu nnyo maama we okumala akabanga eddagala erakuwaka kalita mukenenya yes nanga maama ali ku ddagala togeza n'oyagala maama nemuga sisobola nemuga nze mmanyi kyenjagala ate oba yali amuwaayiriza tekwali kuwaayira kubeera ebbanga lyatambula ttono omukyala omukama n'amuyita watambula ndoza emyaka gyalinga 5 ku 6 5 n'afa naye nze Geoffrey ku kyalo gye nakulira wa jjajjange nga omwana eyali mu myaka gye nalimu ng'okwagala omukyalo omukulu oba omukyalo omufumbo yenna walayi kyabanga kive nnyo ng'era ekyalo endaba gye kirabamu ekintu ekyo balabira ddala ekintu ekivve kati nakula nga nkimanyi nti okwagala omukyala omukulu atali wa myaka gyo kivve era nga tulina n'engombo gye batugambanga nti abakyala abakulu babutula ng'ekyo twakula tukimanyi bwe tutyo kati kyambeerera nze kizibu nnyo okugwa mu laavu n'omukyalo oyo weewawo yalina ssente zonna yali mugagga nnyo Geoffrey nga kasente kamuyita yali mugagga nnyo ovanga ku mukyala agende China ng'atuusa konteina na konteina ssente ng'aziina olwo omwana akugambye nti maama togeza maama mulwadde ayagala kujjawo nanga maama mulwadde embeera eyo yakuyisa etya saagifunamu kuweekanga gwe mu bina nga bwe mwali mutambula biki binakuyise wana akuwadde abiri akoze eki wali gwe tewafunamuko ku kirowoozo kigamba nti omukyalo ono singa abansaba ekino nsobola okukimuwa Geoffrey nga bwe nkugambye nti ku kyalo kwe nakulira ng'okwagala omukyalo omukulu nga kivve ng'era kisawundinga bubi ku kyalo kyonna ng'oyagadde omukazi omukulu oyo era yensonga lwaki yakola ki
yannemererwa olw'ekyo ti omutima gwange singa yansanga ng'omutima gwange guyaayaana nnyo okufuna naalibadde namwagala naye nali neesuubiza nga manyeera ndi mwana muto ate nja kukola ate good enough nti nali nga maliriza okusoma nga ne muwala we yennyini nnyini eza maama we azikwatako n'azimpa nga bw'omanyi abawala abaana b'abagagga abo ng'akwata n'azimpa era okumbuulira ebyo byonna namugamba nkubulire ndi contented naawe sisobola kukola kintu kya busiru oli maama wange kuba emyaka gye mulabira mu myaka gya maama wange sisobola kukola kintu ekyo era maama bwe yamanya ekintu ekyo nti ndina muwala we yateekateekawo ko ku mbeera naye ate teyali mbi kuba yayagala wasobola okutwawulira kwefunze yasobola okutwawula omuwala n'amutikka n'amutwala mu America era university yagisomera mu America era gye yafuna n'omusajja yamuwasa kuba teyakomawo eno paka kati okujjako yajja ndoza mu kuziika maama n'amala ate n'addayo kati omuwala ono mwasigala temuwuliziganya yava wano kugenda mu America okusoma twawuliziganyanga naye Geoffrey nga bw'omanyi obulamu bw'ensi nti oluusi ebbanga ly'omala nga tolaba munno ate n'obuto bwe twalimu ate nga bw'omanyi ne bannyinaffe nti afuna omuntu omulala gwasobola okugwa naye mu love n'akwerabira era bwe kyali naye paka kati nkyayogerako naye abeera eyo netwogera netunyumya era simuyinako buzibu kuba yafume naye ng'ekirungi kye namwebaza alina kye yamponya weewaawo nali nange sijja kigendamu naye kyali kirungi okumbulira okitegeera kuba omukyalo oyo yagezaako ebintu bingi n'okunjigiriza okunywa omwenge n'okunjigiriza nnyo omwenge era kyova olaba nze Geoffrey nakyawa omwenge era nagamba sirigunywa paka kati naye okimanyi tukunyumirwako obulamu fe abanywi Geoffrey njagala nnyo nkubuulire njagala nnyo nkole buli kintu kyenkola nga ndi muno mu senses zange nga sirinako kintu kinsindiikiriza kukikola yensonga ekisinywa mwenge era bwe nzija nekugamba Geoffrey oli musiru mba nkitegeeza kuba sitamidde mba mulamu bulungi kati oyo yenze okitegeera Geoffrey so singa nakkiriza ngende n'ebyo bye yali atandise okunjigiriza ng'okunywa omwenge osanga naaligudde mu trap eyo ate era n'ekirala nti muwala we yampanga essuubi lingi agamba mukwano guma tujja kufuna ssente tujja kukola naffe tubeere bwe tutyo okitegeera era nze okutandika okukola nga nkola n'amaanyi kulaba nti nkola ki ate kati bwe ngenze nga ntunuulirana nnyo ku balenzi abo abaagadde abakyala abakulu abo nze ndaba purobulemu emu gye balina kwagala nnyo bya bwereere obutaagala kkakaalukana bwe buzibu we buli tebaagala kkakaalukana bagala byakukakeeka kuba kati nze bwe ntunuulira omukyalo oyo emboozi gye yabadde ayogera ku Bruno nawuliddemu n'ennaku neŋŋamba ate oluusi oba teyandibyogedde kuba byali byabwe babiri yandibadde abisirikira n'amanya nti ekyo kibaddewo era mbeera kubeera ye sandize na mu kamera sandize mu kamera osanga te Bruno yandyekubye mu mutima engejjadde ti amufunyemu n'omwana ne bafuna bwe bakola ki enkwatagana gye bakwataganamu tiyandize mu kamera yandikyerekedde yes olwo omuwala amaze okulinnya agenze mu Amerika maama mbeera ki yasigala alemeddeko oba ne yakitabuti yakiteera awo maama yasigala nga alemerako kuba nze saamwewala kuba twasigalanga nga omanya abavubuka abato okunyumirwa n'emikwano gyange nga bwe twali tukola ngita tugenda nabo out ebiseera bwe twalina yalina akasupakasita omwawo nga tukatuulamu nekajjula netulumba okitegeera tiyaggwamu maanyi kusigala era mu ntambula eyo yonna maze n'okubulirako mukwano gwange omu nangamba Mukasa
omukyalo oyo mwagale akuwe ssente ogaggawale ng'okyali muto. Ne mugamba nze okumira eddagala obulamu bwange bwonna, at least nfuubaana nenkola nenfuna ekitono ekyo nembeera mumativu nakyo nesijja kukkiriza nanga abo boolaba abamira eddagala tebasiiga bulwadde. Nemugamba ngaani. Nze era mpakanya nnyo ekintu ekyo, simanyi lwaki badoctors bakikozesa nnyo kyomuntu bwalwa ku ddagala nti aba takyasiiga bulwadde. Nze tolina bw'oyinza kumpa assurance ku muntu omulwadde nti lwakuba amira eddagala mukasanvu eri nti tajja kunsiiga bulwadde. Muntu ng'alwadde aba alwadde Geoffrey. Ate ne bannaffe bayiga okutusaasirako nga balwadde. Bayiga okutusaasirako. Walabako ku sitole, owulyako ku sitole yono omuvubuka oba yaliwe mukono. Omuvubuka yasendebwasendebwa Sugar Mami gwe yali akolera n'amujja mu kyalo n'amuleeta e Kampala n'abeera naye n'amukozesa era nga mwoyo ku ssente n'amukozesa, naye bwe yamanya nti amaze okumusiga akawuka omuvubuka n'amuta n'amuzaayo mu kyalo. Lwadde ne bumuluma n'abeera embeera n'etabuka abantu ne bamukyabwa mikwano gye. Sitole yatambula nnyo mu mawulire ereetera okukomawo naddala mu kiseera ekya nga tugenda okujjukira olunaku lwako akakalita mukenenya era ekomawo n'etambula nnyo ey'omuvubuka oyo. Nti abavubuka bangi batidde mu mbeera bw'etyo ne bafuna obulwadde olw'ebyenfuna, olwa ssente, olw'embeera. Omuntu osobola okubeerawo ng'oli mwavu naye omuntu najja ng'aleese ssente naye ng'ate ssente zaleese zirimu ebizibu. Naye nze Geoffrey nina moto yange gye ntera okutambula nayo ebiseera ebisinga era ngamba nnyo bannange nti ebbula ly'ennyama ate terindiisa kaamuje. Ebbula ly'ennyama terikulisa kaamuje. Terindiisa kaamuje. Ate abavubuka singa baliyiga ekintu kimu n'abakyala abo abakadde bajja kutandika okubawa ekitiibwa. Kwewa kitiibwa kyokka. Mukazi omukadde omunoonyaako ki? Alina ssente. Ebyo bye baliko nti age is just a number. Omuntu omukulu Geoffrey asigala nga mukulu. N'okutuuka waatuusaawo n'entalo z'abalwanyi kuggwa omwana omuto obuba buba butalotalo. Waliwo nze ndowooza munze nti ebiseera ebisinga twabeerawo mukwano. Ebiseera ebisinga kuba kunoonya nsimbi kababeere bano abawala abagala ba sugar daddy. Tunosanga omusajja nga mukadde naye ng'omuwala mutalabika bulungi naye ng'amwesibyeko. Nze ndowooza twabeerawo labo ebiseera ebisinga ziba ssente. Kye nagambye Geoffrey nti ebbula ly'ennyama terikulisa kaamuje. Terindiisa kaamuje. Olw'okuba nti noonya ssente sigenda kwebaka na mukyala yenkanya myaka na maama wange gwendabira mu kiti kya maama. Okitegeera ntandika nti okumwambula oba okumweyambulira ng'ali mu kiti kyolaba nti maama wakuzaala. Abavubuka kwewussa, bavubuka kwagala bya bwereere, okiwuli kwagala byabwe. Abavubuka bannafu Geoffrey abavubuka tebakyayagala kukola abamu. Era bw'onoogenda okusinziira ku nnamba olwayo gye tulina wano e Kampala oba mu Uganda yonna ojja kwekanga nga mulimu asaba singa nange chance eyo njifuna efuna omukadde ng'alina ssente. Nti abamu tebakirimu olw'ensonga nti aba tannafuna bufunyi mukisa ogwo. Okitegeera kuba omukisa tegukoze eki oba tunagufuna bufunyi. Abavubuka obutaagala kukola bwabwe okubeera bangala obunani yensonga ki abavubuka nolwe batandika okwetega beetegera agakazi ago. Nze kuba nawulidde sitole eyo ng'omukyala anyumya ajja atya okufuna buluno. Nawulidde ddala nti buluno kenyini yeyeetega. Yes, nawulidde nga n'amaanyi ganzigwamu. Nawulidde nga n'amaanyi gampeddemu. Okitegeera nawulidde nga n'amaanyi gakola ki nga nafuwa muli. Kuba yagambye Bruno ati yakubira muganda we yali mukwano gwa Bruno naye ate n'omukyala temulabamu obulimba butya nti yo byonna wadde yadda kiteeka mu Bruno bwati atayinza okuba nga yakwana Bruno kuba agamba muganda w'omu mukwano gwani gwa Bruno ke era muli mu kwogeranga ennyo alabika yayogeranga ne muganda we ng'amulaga okwegwanyiza eri Bruno.
naye ate era yannyonnyodde n'agamba nti mbu basomako bonna zitu basomako bonna ne Brunoke era kumpi nga babeera kumpi ku kyalo kimu era Brunoke mbu yamukwanako edda nga tamana kujja mbya kuyimba nga bakyasoma naye ndowooza nekita connectinga bulungi okusinziira ku myaka gya Bruno n'egyomukyala nga bwe namulabye agamba mbu ali mu 3 bwe watyo kati gwe mukyala kyeyayogera emyaka 34 oba 35 nga ddala gy'ayina oyo omukyala ali mu fourth floor gy'atambulira ayinza n'okuba ayagala kugenda okuyingirayo ku yokutaano ayagala kulinnyisayo akunukkiriza okitegeera toyinza kuŋŋa nti ali myaka gye gimu ne Bruno era singa badde myaka gye gimu ne Bruno era wandibadde olaba nti nga waliwo okumakingamu okuliwo naye bwe omutunulira omulaba nti akuliriddemu kale teyandibadde mukulu nnyo nti kiri awo ng'okusinziira ate ku nze eyali anjagala ekuba nze yali anjagala kuba oyo tannatuuka kuzaala Bruno agogo ge mazima naye ate nze yali anjagala yali anzaala naye ng'ate endabika ye kubanga muwala we omukulu mwali mwenkana ng'ategeeza nti bw'oba weyagadde onakwagala ate muwala we omuto era gwe nayagala omuto okitegeera omukulu namulekawo nenjagala omuto kuba omukulu yali mukulu okitegeera so nze sisuubira tekyandibadde oba kibi nnyo ku bo ababiri naye endeeta gye bakireesemu mu public yeewaawaala era nze nja kusaba ne ba sugar mami abo bw'oba oyagadde omwana wa munnongo oyo funa ate enkwata gy'okwatamu ensonga y'ekintu ekikulu leka gikwata ate mu nkwata ey'omuvubuka ey'ekito kuba y'omuvubuka muto ku ggwe gwe fuba okugikwata mu nkwata ey'ekintu kikulu yani bali tajja mu kamera we mbadde nzijaawo nti omukazi nti nomwayagala na byammwe olina n'olubuto lw'omusajja omusajja kale wadde ye yeekyanze naye gwe osazeewo ate kuvaayo mu mawulire genga bwe mwali mweyagala ennyo oyogedde ebyama ogambye nti semanya tamalaako bulungi nnyo wadde enkwasizo ezo zikwasa naye tamalaako oyogedde ebintu bingi nnyo semanya tashevinga olaga nti mukyafu okitegeera nti oli lubuto lwa musajja okirimi nga toli lubuto lwe wagana okulujjamu nga bwe yakugamba kitegeeza nti ogenda kuzaala omwana oyo omutege ku nsi naye omwana oyo agenda kukula tulina social media ennaku zino etambulira ku misinde gya waggulu nti osanga omwana omuto myaka 5 myaka 4 naye ng'essimu naagitegeera okugibikkula n'okukola biki n'okukola byakola ate ffe kye tutasobola kufuna nti kitegeeza nti omwana oyo busobola okukya nga alaba katambiko oli mu kutyoboola kitaawe oyogera nga bw'atashevinga era awo wembadde ngenda okujja Geoffrey nti omukyalo oyo kyemmunenya olwaleero era kyenagamba ne luli emabega kuba nnyinaffe abakkiriza okubatigirira nakukola ki nga baba batadde mu maaso ga kamera nti omwana oyo gw'olizaala akatambi akaali kasanga era omwana we oyo bw'alibaamu amagezi alimanya nti maama yeetyoboola mulimu ebintu by'oyinza okukola oba olw'obusungu naye ate gwe n'otamanya nti outcomes mu future ziribeera ki kati gwembulira omwana oyo olwaleero omukyalo oyo amuzadde oba mbuulira nti omukyalo oyo bw'aba ayinayo abaana esawa za leero nga balaba maama waabwe ku mukutu nga yeevulunga n'akavubuka okitegeera abaana abo sooka obasaasire essomero lye basomeramu obatadde mu mbeera ki okitegeera obatadde mu mbeera ki obatadde okutandika okuyigganyizibwa bannaabwe kuba nze bwombeera nze Geoffrey tuba mu ssomero ekyo nsobola okukikuvuma kubeera mba ate ne bwe nkikuvuma tebajja kungoba kuba njogedde mazima maama we yabyogedde yabadde ku TV y'eggwanga ayogera bitambula ku biri ku social media okitegeera bitambula buli wamu okitegeera abaana abo musingi ki gw'obasimidde musingi ki gw'obazimbidde okitegeera nze Geoffrey nja kwebaza Mukama nti ebintu ebisinga mu bulamu bye neesuubiza nga nkula nsobodde okubituukiriza mu bulamu bwange buli kye neesuubiza naddala mu bintu bya relationships ezo nsobodde okukituukiriza paka wano wendi
nesuubiza siriyagala mukyala ansinga myaka ali mu myaka gya maama wange nesuubiza nti omukyala aliŋŋamba nti ali lubuto ye mukyala gwendi wasa era gwendi nyanjo ekyo nakituukiriza Geoffrey fe kuba tugenda okukula nze nali musajja mukyakaze nnyo Geoffrey sijja kulimba naddala mu myaka gyange egyo egy'essomero egyo era bw'ofunayo omu be nasoma nabo bajja kuba gayo yali wa mutawaana okitegeera naye nga ninako bye neesuubiza mugwe munze era byentuukiriza nti oba olina targets zo n'ebigendererwa byo ona bw'oyagala okutambuza obulamu bwo era obulamu bwange nga bwe nabwagala bwe mbukoze eki bwe mbutambuza neesuubiza bye neesuubiza mbikoze eki obituukiriza era nagamba siriyagala mukyala mukulu tola nti Geoffrey ndi wano nenkana bwendi omukyala w'emyaka ana sisobola mumwagala biba biganye alina emyaka 2 anti azze alinamu akasente ke alina emyaka gyana alinamu akasente ke ansinga obukulu akugambye nti manyi mukasa mbadde njagala kati tugire naye kivyeti kikyo gira ovugamu kati oyo gwe nagambye nti namukyawa nayina emyaka 28 nga ayina emyaka 29 ye naye nga teyiyandaga wa 26 nga nze okitegeera otya nga nze muganda we waliwo muganda we omwe yabyogera yabinyumiza kale kati muganda we yagenda okwebalaabala emyaka gye ogenda okulaba nga ate egya muganda we gyegimu n'egyanga awo ng'egyoli girina kuba gyepushinga kuba tebabazaala nti balongo kitegeera Geoffrey era nze nja kukubiriza nnyo abavubuka mu ggwanga muno ab'obulenzi n'ab'obuwala nti mu bulamu bwo beerako n'ebiruubirirwa yes baako enteeka gy'oteeka oba gy'osetinga mu principles zo nze kino nkikola era sikikola fubanga nnyo olabe nti ebintu by'okola tebirikosa baana bo mu maaso eyo okitegeera kuba kati olaba nga oyo omwana nagambye Aziz gwe twatandikiddeko emabega natunuulira Aziz nenyeenya omutwe nali ntudde mu ddiirawo ne mukyala wange naye nalemwa okunyiiga nembwatuka nenseka Aziz nga yeetibye ekkadde emyaka 75 abajjajjaawe azaala maama we yeetibye agamba nti zikono oba jjajjaawe azaala taata we simugadde mubulire ebikola serefi nti ndi wano ne mukyala wange bebi irugawanaunomye story kibannaye naye obuzibu onda bwe bugira Geoffrey bavubuka butayagala kukola bavubuka kunyooma mirimu okitegeera gwe gyokerera okgenda okukazana mu owino oba ekibuye wali mu katale yakeera kuba bikalu kutambula kwetega tobalaba mu makinde tubayina abayita abo basimanya smart wire tubayina tobamanyi bakera kumaja abeera smart nnyo abeera n'amajolobero ku mikono kyene mu bulaga kaviira ate bafuba nnyo tokiriya wali wonna bafuba nnyo okulaba nga balabika bulungi nnyo nga bali attractive jimu bakolako omusanga yinayina ng'atunula alinga ng'omubiri nagushepinze okitegeera 6 pack nti abikolako bati omukazi n'alaba enkubo nga ziyise muno okitegeera abalenzi bali e Kampala wali naye Uganda oba ensi eno simanyi aliyingira naggulu okujjako nze nange eggulu Geoffrey lyadiyingira kuba ngezezaako okukola ebyo ebisobola oddintwalamu ngezezaako siyinza kwejajinga nti mukama aliri nzigulira nagamba yingira naye nga bwe mba kutunula
ngezezzaako nnyo kati nekyo abavubuka bakole ate abaana ab'obuwala n'abaana b'obuwala nnaku zino basusse bera nabo batagetinga basajja balina ssente naye ebyo bikolebwa bawala abatakola Geoffrey bannyinaffe abo ate bo baafuuka bawumba tuutu bo ate amagezi tebakyayina ddala bo baasiriwala nnyo ate bo banafuyina nnyo n'okusinga abasajja banafu nnyo ate nga baagadde ebirungi okukamala obukamazi nnyo baagadde nnyo okweteeka ku competition kuba ndaba gundi alabika bw'ati nange kandabike bwe nti lwakuba gundi ali bw'ati nange ninyo zinoonya naye tolina mulimu tokola nga at the end of the day asigala kunoonya baani abayina ssente abantu balaba bangi babikola Geoffrey wano bangi era nzengera nentula nga bannyinaffe ensi wajjedda tulagawa nze Geoffrey ku mboozi yange oba ku bulamu bwange olaba nakugambye omuwala oyo namwagala nnyo naye nanjagala naye ate twasobola kwewasa naye ate ndi mumativu nnyo naye okiwulira nafuna okusiima mu mutima kiki kyeyankolera oluusi Geoffrey essaawa naalibadde siri wano nga sirina mu kamerayo n'obutamanya nti Mukasa yaliyo mu nsi singa nali seesuubiza nakugoberera biki bye yaŋŋamba singa nali ngalo bunani saagala kukola nga njagala ebyobwereere nalibadde nange olwaliro nalwala nga oluusi banziika kuba nze manyi obulwadde ng'obwo nsobola obutabugumira nnyo naye ogera n'owulira abavubuka nga ye akugamba ne bannyinaffe abawala nga ye agamba nze okufa siriimu omwavu nfa siriimu omugagga naye ani akugambye nne akugamba nti nze okulwa ku nsi nga ndi mwavu kamaleka kaseera katono nga ngagga kamaleka emyaka 5 ofunyeemu ki ofunyeemu ki Geoffrey tukole era bw'oba olinayo batooba eyo nja kusaba bakubirize sente tebazifuna bwe bati ate era tebakulimba Geoffrey nti mwabo bonna gwe njagala ombulireyo omuyimbi oba ani yenna abadde ayagala bashuga mami abo nga yagaggawala mu bashuga mami simulaba ani yagaggawala mubbo nabo abo bakyala boolaba tobayita basiru sente zaffe ez'abasajja nga bwe zikuluma nga oziwa omukyala nga azizannyiramu nabo bwe balumwa nga akuwa sente ze nga tozizannyiramu abo abakyala abaagala abaana abo abato baba bava dda mu ttuluba ly'abakyala nga bafuuka nga basajja nze maama nze taata okitegeera baba bafuuka nga basajja nze maama nze taata juzi nabadde mpuliriza Mayende ng'ayogera Mayende quick reporter yes akyali yali liddawa yali yabadde ne Shafiiki awo namulabyeko ku Spark awo kuba mwagala nva waka ssaawa 3 ogenda ku mirimu gyange 3:4 akati programu eyo eya twezimbe mba maze ogikola ki okugibeerako ku makya naye namuwulidde ng'ayogera naye awa testimony ku bulamu bwe nga bwe yalina sugar mami n'ayogera biki bye yayitamu ne sugar mami oyo ate eragedda kituufu abakyala abo balaba baagala okwerabisa nnyo buli lwoba nga olabika bulungi Geoffrey bw'obeera mu bantu kati nina kyesitakunyumiriza lumu twagenda mu theatre okulaba emizannyo ku Bati Valley ogenze n'omukyalo oyo n'emikwano gyange nga bulijjo bwe tutambula ne tugenda ettula mu theatre atandisa okulaba omugenzi oyo kati olumwama bwe baali ku stage nga bazannya sijukira na bulungi muzannyo ogwo kuba ebbanga litambudde naye unafunira n'omutima ate ndooza ku olwo oba lwe yasembayo n'okundabako omukyalo oyo
nempulira nga saagala byakummanyiira sikwagala sina kye nali nkoze naawe weewaawo mpa ssente zo niyatuuka nammanyiira Geoffrey ng'omukyala tanganya kutunulwa bbali bwenti kulaba bakazi balala ng'ayagala feesi yange efokasinge ku stage newali abazannya kati buno bwanyinaffe obwali sayizi zaffe obuvayo nga butambula bujja bugira buti buyitawo kati bwenakyukangako bwenti ntunule nga nkwata ensingo ng'agikyusa ate muyita kuwa abirige awe yalabira lega nsagala kummanyiira kakati ate lijjogo ly'abakyala nti ng'abadde akuwa ku ssente naye okimanyi nti aleka ati bwebba musajja ebimasi bitu nabitunuulira singa nali ntuukiriza biki bye yali agambye oba bye yali ayagala yaninjoozi nnyo naye nze saamuliiko era sijjukirayo lunaku kukwata simu yange kumukubira nti munnange neetaagayo renti wa $20 oba wa $30 saakikolako kuba nali sikyagala nali simwagala era sente ze nze naziryanga kuba yazinsibangako saamugambako kukolaki kuzikuwa kumpa yazinsibangako ate nze omuntu gwe nali njagala yali muwala we si ye okitegeera nali njagala oli so si ye namukadde okitegeera kati ze sente ze yazimpanga mu kwagala kwe ze simusabye saamukubirako olunaku nalumu nti nina ekizibu mpaayo munnange naye oba olusi tugezaawo tuba tuvaayo abaze ampadde ndoza ye yamanya nti nja kusikirizibwa na ssente ebintu bino ng'engoye ngato zipafyumu ebintu yabigulanga obulabulabo kati nze era bajja kugamba Geoffrey bulifunayo omuntu eyali amanyi ebiseera ebyo nga nze pafyumu zokka zinekuba zaabanga za bbeeyi nga nenyambala gyenyambala kuba yagendanga e China yatambulanga mu nsi nnyingi Thailand luddawa ngamba ndi awo nga andeetedde nandeetera engoye nandeetera perfumes ennungi nenze omutima ogumwagala tegwakola ki tegwalimu era saasobola kukituukiriza kuba ekintu ekyo yatuuka ndoza muli n'alaba naye nga omwana ono nga mukalubu naye namanya oba ali mpangula naye nga teyali tasobola kumpangula era bwe yakizuula nti ndina muwala we n'amugjawo ate n'asigala ng'amanyiza ajja kubako enkwata gyankwatamu nina sitole mukwano gwange gye yanyumiza sijja kumwogera linnya naye sitole eno eyagala okwefaananyirizaako ng'eyiyo omulenzi oyo era abalenzi abayimbi omukyala yamwagala naye ng'omukyala w'e Masaka eyo alina ne wooteeri naye yakolagana n'omuvubuka oyo omuvubuka nga muto naye nga omukyala era nga naye yali alina abawala be ali alina abaana be waliwo n'omuwala nga agenda mu Amerika n'adda bwe bityo okitegeera ngera babeerawo bwe batyo naye kati omuvubuka nno yakkiriza ne bagana n'omukyala ne bagalana era nga omulinzi oba nga ayagadde kukolayo vidiyo miliyoni 3 miliyoni 5 ng'omukyala azimuwa naye nga tebabeera bonna kati gayi nga abeere ne Kampala naye nga omukyala aba yeetaaga omulenzi n'okunya n'agenda e Masaka ne babeera bonna naye nga transport gwamuweereza amagera n'amadda amuweereza $10,000 z'amagera n'amadda bw'aba avaayo n'amuterako tumita upkeep oba kasiima k'okujja obudde bwamuwadde mitwala nga 3 okitegeera mitwala 3 bino sema kakati kugula ngoye ebiki bina nga sente akola ki akwata n'amuwa omuvuka kyona kyayogera nga kyekikolebwa naye lumu omuwala n'omulenzi bakwatagana babeera boogera batuuka badda mu by'okweyagala ekyamazima omuwala yali akimanyi nti omulenzi beeyagala ne maama we yali aki simaba yakitegeera luvannyuma naye nga yakitegeera naye kati mu process wano abesindikira obumeseji kuba omuwala yali ali bweru kati nga baluziganya n'omulenzi kuki ku simu naye omuwala yali tanaba kutegeera nti baagala ne maama we naye nga bugeziganya ku simu ogamba otya mukwano dalingi wange bane nga akwagala nnyo kati omuwala abuuka akomawo era ataddawo essimu ye maama n'agibaka
simanyi oba essimu bati ali mu password kyesimanyi kati maama bino ategenye essimu ya muwala wali mu ssimu ya muwala we takiddemu WhatsApp agenda okulaba enamba y'olulenzi lwe mweri ogenda okusoma message nga bamuliza I miss you, I love you, odaddi. Kati wamanyira nti omuvubuka ono ne muwala we balina enkolagana ey'enjawulo baagalana. Kati omukazi yali amaze okugula akamotoka ng'agenda kawa omulenzi era ku olwo lwe yajja lwe yamuta ku olwo lwe yagenda okumuwa emmotoka. Era okukakasa amazima yakwata n'essimu y'omuvubuka nayo n'agikebera era nga ze message zennyini era nga zirimu. Era ku olwo bakola ebintu nga bulijjo embeera yali ya bulijjo numali ne bamaliriza n'abaka essimu ye n'amugamba zino message ene namba yaani yateka kati n'amugamba teweebuzabuze enamba ya muwala wange omwagaza ati yateka kati omanyi omukazi n'atabuka n'agoba omuvubuka n'amugamba todda wano yali yaguze n'emmotoka n'amugamba nkukwanyira okuwona namulaga nti badde amugulidde emmotoka namulaga nti olina kyofiiriddwa nti badde amuteekerateekera bingi. So gayi n'afiira okufuna emmotoka era akoma kweza upkeep ngoye ebiki byabadde amuwa omuwala naye omukazi n'amutikkirawo n'addayo nanga tuddanga e Uganda okitegeera. So obusungu bwali bungi nnyo bw'onyumiza emboozi eyo nendaba nga efaanaganira ddala neya gayi oyo okusinziira ku kifaananyi nga bwe yaginyumiza na bino ebyaliwo of course aginyumiza akabanga kayiseewo naye bw'onyumiriza nenzijukira nti kumpi embeera y'emu ye yaliwo naye nze ate kyenyinza omumunenyamu kimu ti ate ye yakkiriza n'ayagala maama nze ate kyesaakola kati ne ku muwala era nakyo kati ate omuwala gwe yali ayagalira ddala kati yafiirwa nti yeyina kugumiikiriza n'ayagala omwana n'okutuuka okulaga nti oba omwana akomyewo nga omwana nze wange nali nnenda ekintu kimu omuwala ye kulaga maama we nti nze gwafiirako naye kulakuba nti emyaka gyali mito ate okitegeera so singa yali akuliriddemu nga tutambudde oba okusoma kuwedde amaze university yali asobola okusalawo nti maama ono mulenzi wange era gwe ŋŋenda naye okitegeera. Kale katumalirize jase mbadde njagala ku bubaka bwoyinza okusibirira abavubuka abali mu layini because gwe wakirozaako nawankubadde nti tewagwa mu mukwano naye mu layini eyo mwe wali era n'ebizibu ebikirimu obimanyi bulungi nnyo. Bubaka kiweza okuwa abavubuka tumalirize? Nze abavubuka nja kubagamba nti mufube nnyo mukole kikulu nnyo muve mu bintu ebyokumanyirwa ate era abavubuka mulowooze nnyo obulamu bwo bulibeerawa mu myaka 10 ejijja bw'oba nga wasalawo okukola bintu ng'ebyo nti abaana b'olizaala ku ssomero balitunuulirwanga batya naddala nga ebintu ebyo bizze mu public era kyekimu ye message gye okuwa bashuga mamiz abo kuba bashuga mamiz abasinga balina abaana ate nga nabo bakyala bakulu webale nnyo naye mwe mulowooza bawala bammwe oba batabani bammwe n'abazzukulu bammwe muba wakifaananyi ki gw'osobola obutaswala nga gwe nanyini kukola kintu ekyo naye ng'oli ku muwalawo oba ku mutabani wo gw'oswaza oba muzzukulu wo ekyamazima nga ne bwatambula ludda wabagamba oyo ye muzzukulu wa namukadde oli ayagala gundi okitegeera nze jofula enkula gye nakulamu ne jjejja wange bwe mpulira omuntu ng'asobola okuweebuula jjejja wange bw'atyo nsobola oba okufiirako naye kati gwe weebuuze bano abaana kifaananyi ki kye batadde eri mu baana bano be bazaala. Abavubuka mukole ebintu eby'obwereere bye musinga okwagala tebiwangaala bigula buwanana biba bya kiseera buseera
ate bwe mba mulowoleza mitu bya relationships ezo tolowooza nti oyo omukyala ajja kuwa ssente ezo mirembe na nnaku kituka ne kikoma era njagala batwala ebyokulabirako bingi nti atandika akuwa akakadde oba obukadde bubiri mugenda okumaliriza ng'akuwa emitwalo 5 oba emeka oba ebiri nze nakalaba Geoffrey omuvubuka omu eyali akifunyemu ebiseera ebyo nali nsula mu Yenge eyo yali muvuka mutwali ku university yalina lecturer we gwayagala lecturer yali mukyala mukulu naye omukyala oyo yayagala nnyo omuvubuka era n'abaako we yamutuusa paka kati bali bonna era bwotula n'omuvubuka yakula n'afuuka omusajja essaawa yonna bw'obasanga nga batambula bonna olaba nga tewaliwo njawulo yamanyi naye ng'ate omukyala mukulu nnyo ku muvubuka naye yamwagala n'omuvubuka n'asaayo ebirowoozo okwagalira ddala omukyala oyo naye abasinga kati bano banzija kufunamu batandika bakuwa obukadde bumeka kubanga n'omuntu gweyagalira ddala era akiraba nti onanjagalira ddala okitegeera era n'omuntu ajja nga azerwa ssente era oba omulaba nti onayagala ki Geoffrey nze sisobola kwagala muntu nga tugenda kutandika mu public tugenda kutambula imini mu public nga mmulese wano nze ndi eri omukubi oluta okitegeera tugenza okutuula kati nga bwe ntudde wano ni Geoffrey nga sisobola kutuula naye bwetuti mu public kuba abantu ebyo ebintu by'okwagala obiraba liwoza sweetheart gogamba bannange ng'owulira ofa wenyo ate nno birina akajanja bingi kikwatire n'owulira obusungu n'ogamba wekikwata emikono wekikola kyagala kiraga ensi yonna nti oli waakyo okitegeera kati nze ebyo ebyokummanyira Geoffrey nava buto nga sibyagala nabyesuubiza sirikikola nze Geoffrey singa wandaba okuva 2007 paka 2011 paka 2013 nali sirina na birevu bino nga byolaba banga mulimu n'akavinga bw'okalaba kati nali nnyo ebifaananyi biri omwo lumu ndibikuwako n'obiraba kale toyanzeege emboozi mu UG leero bwe tuyitidde awo abavubuka mukole so mu kukola tubagaliza ensimbi zijje ate tutambuze na buli kimu kyonna mu layini entuufu nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa nzikiriza tukusiibulire wano kwembozi mu UG sigala ng'otugoberera wabula nyongera okujjukiza nti bw'oba olina kyewalegadde kyonna twogereko bw'oba olina obuzibu bwonna ensonga yonna gyewalegadde twokooneko twogereko tugitegeere tubakone bwe tugimanyisa kuba ku ssimu eno ajja okukwata ojja kwogera naye era mujja kuba maliriza naye ku byonna essimu eri 0703 656 9595 0703 656 nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere malidadi sana ate nga tewerabira bannaffe aba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo ogenda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 67 obayita ku 0785 597 oba osobola okugenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex Level 2 Room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel